Akamwenyu Records. Katonda wange kino kyangu nnyo era kinkana ntegeeza kyonna kijaamu bunnambiro ndaba kati ekifaananyi kisigattangako kirungi ekyo kirungi ogwo gwe mugaso gw'emboozi eno ombuzizza ku lw'ebyokuddamu nsuubizza ngenda kubikuwa emboozi eno ojja kugikolamu ekitabo era ojja kuleetera ebigambo byange okubanga bituukika eri abantu bangi kitundu ku mulimu gwo kati olina ebibuuzo bingi ebyokwebuuza bingi ku bulamu wano tutaddewo omusingi tuyazeewo omulimu gwa wansi okutegeera ebirala katugende ku bino ebibuuzo ebirala era tuweeraliikirira we wabaawo ekintu ku bye tuyiseemu ky'otategeera bulungi kigenda kweyerula bulungi gy'oli mu kaseera katono. Waliyo bingi bye njagala okukubuuza, waliyo ebibuuzo bingi ndowooza kantandike n'ebinene ebirabikirawo nga lwaki ensi eri mu mbeera gy'erimu. Ku bibuuzo byonna omuntu by'abuuzizza Katonda kino kye kibuuzibwa ennyo okuviira ddala ku ntandikwa y'obudde omuntu abadde akibuuza okuviira ddala mu kaseera akasooka ku kino oyagadde okumanya lwaki kiteekeddwa okubeera bwe bati. Ensengeka y'ekibuuzo erudde etera okubeera bweti. Katonda waabanga atuukiridde era nga ajjudde omukwano lwaki Katonda atondawo ekitta abantu n'enjala, entalo n'obulwadde, musisi n'emiyaga egy'amaanyi n'enkuba esaanyaawo n'ebika byonna eby'ebintu ebisaanyaawo eby'obutonde, okulemererwa kw'omuntu kosa n'okufiirwa okujjudde mu nsi yonna. Ekyokuddamu eri ekibuuzo kino kiri mu kyama ky'ebuziba eky'ensi n'amakulu g'obulamu agasingayo. Siraga bulungi bwange na kutonda ebyo byokka bye muyita ebituukiridde okubeetooloola. Siraga mukwano gwange na butabakkiriza kulaga gwammwe. Nga we maze okunnyonnyola tosobola kulaga mukwano paka nga osobola okulaga obutayagala. Ekintu tekisobola bbeerawo awatali kikikontana okuggyako mu nsi ey'enkomeredde. Kyokka ensi ey'enkomeredde yali temala ku lulwo oba nze nabeerayo mu buli kaseera era yeeyo naawe gy'ova. Mu nkomeredde teri bumanyirivu kumanya kwokka, okumanya mbeera ya bwakatonda kyokka essanyu eryasokka liri mu kubeera. Okubeera kufunibwa luvannyuma lwa bumanyirivu. Okubbulukuka kuli kumanya, bumanyirivu, kubeera. Bino bye bisatu ebitukuvu okubeera ebisatu mu kimu ebiri Katonda. Katonda taata kwe kumanya, omuzadde w'okutegeera kwonna, oyo azaala obumanyirivu bwonna kuba tosobola kufuna bumanyirivu ku ekyo ky'otamanyi. Katonda omutabani bwe bumanyirivu gw'omubiri, okuzannya ku ebyo byonna taata by'amanyi ku ye kuba tosobola kubeera ekyo ky'otannafunako bumanyirivu. Kino ekiri lissanyu erisingayo y'embeera ya Katonda oluvannyuma lw'okwemanya kosa n'okwefunako obumanyirivu kyekyo Katonda kye yayaayaanira mu ntandikwa. Kirabikirawo oli bulungi okusukkuluma omutendera gw'oteekeddwa okubeera nga okinnyonnyolwa nti taata mutabani. Ennyinyonnyola ya Katonda terina kantu konna kekyekuusa ku kikula ky'abantu. Wano nkozesa ebigambo ebifaanana ebyawandiikibwa byammwe ebyakayita, ebyawandiikibwa ebitukuvu ebyayita edda, byassa ekifaananyi kino mu ngeri ya maama muwala we nakyo ekitali kituufu. Endowooza yo esobola okukwata ekifaananyi obulungi ekyenkolagana nga omuzadde kyazadde oba ekyo kireeta ekintu n'ekyo kireeteddwa. Okugattako ekitundu ekyokusatu ekyebisatu ekikola enkolagana eno, ekyo kireeta ekintu, ekyo ekintu ekireeteddwa, ekyo ekiri. Bino ebisatu ebyaddala gwe mukono gwa Katonda, eyo y'entambula y'obwakatonda. Ebisatu mu kimu biri mu buli wamu mu butaka obutalabika. Tosobola kubiwona mu nsonga ezikwatagana n'obudde n'ebbanga, Katonda n'okubeera nga obutegeera oba enkolagana yonna. Emboozi ne Katonda. Akamwenyu Records. Likinga page ya Kamwenyu ku Facebook. Ku mukono omulala tojja kusanga mazima g'ebisatu mu kimu mu nkolagana ez'ebirabwako. Amazima g'ebisatu mu kimu galabibwa mu nkolagana z'obulamu ezitalabika
eri buli akolagana n'enkolagana ezo. Abamu ku bannaddiini bammwe bannyonnyodde amazima g'ebisatu mu kimu nga Taata, Mutabani n'Omuzimu Omutukuvu. Psychiatrist bammwe abamu bakozesa ebigambo superconscious, conscious ne subconscious. Bannamwoyo bammwe abamu bagamba endowooza, omubiri n'omwoyo. Bannasayansi bammwe abamu bagamba amaanyi, mata, oba kiyite ekintu kyonna ky'osobola okukwatako, ne ether oba kiyite ekintu ekitalabwa yadde okukwatibwako. Abamu ku baawandiika ebyawandiikibwa bagamba ekintu tekiba kituufu paka nga kituufu mu kirowoozo, kigambo ne mu kikolwa. Mu kwogera ku budde oyogera ku biseera bisatu byokka ebyayita kati ebirijja. Kyekimu waliyo obuseera busatu mu ndabayo, ekitannaba, kati n'oluvannyuma. Mu bigambo by'enkolagana z'ebbanga obanga oli ku butundu mu nsi oba obutundu obw'enjawulo mu kisenge kyo, olaba wano, wali n'ebbanga wakati. Mu nsonga z'enkolagana ezirabwako tulabawo kiri wakati. Ekyo kiri lwa kubanga enkolagana ezirabwako lubeerera ziba za bibiri, kyokka enkolagana ez'obutaka bwa waggulu ziri ku bisatu. N'olwekyo waliwo kkono, ddyo, waggulu, wansi, kinene, kitono, mangu, mpola, kyokya, kinnyogoga, kw'ossa ne bibiri ebisingayo ebyali bitondeddwa, ekisajja, ekikazi. Tewaliiwo kiri wakati wa bino ebibiri. Ekintu kisobola okubeera ekitini, kimu, oba ekirala, oba ekisingako, oba ekitonoko mu mbeera y'enkolagana ya bino ebitafaanagana. Ku butaka bw'enkolagana ezitalabika tewalina kimu kiriyo kirina kikikontana. Kyonna ekiri kimu, era buli kimu kigenda okuva mu kimu okudda mu kirala mu nkulungo etakoma. Obudde butaka obutalabika, mu bwo mw'oyita ebyayita n'ebirijja. Biriwo mu kugattwa mu nkolagana, kitegeeza tebikontana, wabula ebitundu by'ekintu kye kimu, okugenda mu maaso kw'ekirowoozo ekimu, okwetooloola kw'amaanyi ge gamu, endabika y'amazima ge gamu agatagaanika. W'ofunzafunza okuva mu kino nti ebyayita ebiriwo kati ebirijja biriwo omulundi gumu mu budde bwe bumu oba mutuufu, naye ate kati si ke kaseera okunnyonnyoka ekyo. Tusobola okugenda mu ekyo mu bikikwatako ebisinga bwe tunaayanjulula amazima g'obudde kye tujja okukola gye bujjako. Ensi eringa weeri kubanga yali tesobola kubeera ngeri ndala yonna, ate neesigala ng'eri mu butaka obulabwako. Musisi n'embuyaga ezeetooloola, n'enkuba ennyingi, amataba n'embuyaga n'emikolo gye muyita okwonoona kw'obutonde biri naye kutambuza kw'ebirungo okuva mu nsonda emu okuzza mu ndala. Enkulungo y'okuzaalibwa, kufa, yonna kitundu ku nkulungo eno. Bino gye midigido gy'obulamu, era buli kimu mu nsi erabwako kiteekeddwa obisisinkana, kubanga obulamu bwennyini mudigido, jengo, kuvuuma, entunnunsi ku mutima gw'ekyo ekyo ekiri byonna ebiri. Okubeera obubi n'obulwadde bye bikontana embeera ennungi n'okubeera obulungi, era bijja mu nsi yo nga obiragidde. Tosobola kubeera mulwadde awatali ku mutendeera ogumu okwereetera okubeera, era osobola okubeera obulungi nate mu kaseera ng'osalawo busazi okubeera. Okuwulira nga oyiwiddwayo ng'omuntu kuba kwanukula kwe weerondera, era ebizibu ebisaasanyidde ensi yonna biva mu kutegeera okusaasanyidde ensi yonna. Ekibuuzo kyo kigamba nze nnonda emikolo gino nti kwe kwagala kwange era kwe kuyaayaana kwange nti bituukawo, kyokka si kiruubirirwa kyange ebintu bino okujja mu kubeerawo. Ze neetegereza mmwe nga mubiteekawo, era sikola kintu kyonna kubiyimiriza, kubanga okukikola kuba kusuula eri ky'oyagala. Ekyo oluvannyuma kikuggyako okwemanyanga Katonda. Obwo bwe bumanyirivu ggwe nange bwe twalonda ffenna. Tovumirira, n'olwekyo ebyo byonna by'oyita ebibi mu nsi yo
wabula weebuuze ate kino ky'olamudde obubi era kiki we wabaawo ekintu kyonna kyewandiyagadde okukola okukikyusa. Weebuuze munda mu kifo ky'obutabuuza kitundu kikunze kyenjagala okumanya mu bumanyirivu kati mu maaso g'ekizibu kino. Ndabika ki ey'okubeera gye nnonda okukowoolayo kuba obulamu bwonna buliwo ng'ekikozesebwa kyo okwetonda era n'emikolo gyabwo gyonna gyereeta ng'emikisa gwe osalewo era obeere gwe ky'oli. Kino kituufu eri buli mwoyo era olwo laba tewaliiwo basaalumanya mu nsi batonzi bokka. Bamansita abatambudde ku nsi eno bonna bakimanyi, y'ensonga lwaki kaabe mansita ki gw'oyinza okunokolayo tewali n'omu yeerabanga saalumanya, kyokka bangi mu mazima baateekebwa ku musaalaba. Buli mwoyo gu mansita newankubadde egimu tegijjukira gye gyava oba emirandira gyagyo, kyokka buli gumu gutonda embeera n'ebigwetoolodde ku lw'omugaso gwagwo ogusingayo kw'ossa n'okujjukira kwagwo okwanguwa mu buli kaseera akayitibwa kati. Tolamula olwo ekkubo ly'entuuko eritambuddwa omulala. Tofuna bujja eri buwanguzi era tonakuwalira kulemererwa kuba gwe tomanyi ki obuwanguzi oba okulemererwa kye kuli mu kubala kw'omwoyo. Ekintu tokiyita ttabbu oba omukolo ogw'essanyu paka nga osazeewo oba nga olabyeko engeri gye kikozesebwa, kuba okufa kwa ttabbu bwe kuba nga kutaasa enkumi z'abantu era obulamu mu mukolo gwa ssanyu bwe buba tebulina kye buleeta okuggyako okuyongobera. Kyokka ate ne kino tolina kiramula, weesigalize okubulirira kwo era olekere abalala okwabwe. Kino tekitegeeza nti tofaayo ku kukoowoola kw'obuyambi oba okuyaayaana kw'omwoyo gwo okukola okugenda mu maaso okukyusa embeera emu oba enkola. Kitegeeza kwewala okutuuma kw'ossa n'okulamula bw'oba okola kyonna ky'okola, kuba buli mbeera mulimu ekirabo era mu buli bumanyirivu mwekweseemu eky'omuwendo. Lumu waliyokko omwoyo ogwali gwemanyi ng'ekitangaala, guno gwali mwoyo mupya n'olwekyo nga gwagala nnyo okufuna obumanyirivu. Nze kitangaala, ne gugamba nze kitangaala. Kyokka okumanya kwonna kw'ossa n'okugambibwa kwonna okwakyo kwali tekusobola kuteekebwa mu kifo ky'obumanyirivu bwakyo. Ate mu butaka omwoyo guno gye gwava tewaaliyo kirala wabula ekitangaala. Buli mwoyo gwali gwakayakana, buli mwoyo gwali musuffu era buli mwoyo gwali gwakayakana mu kitangaala kyange ekisuffu. Kati omwoyo omuto mu kibuuzo gwali musubbaawa mu musana wakati mu kitangaala ekisingayo. Ekyo kwe gwali ekitundu gwali tegusobola kweraba yadde okwemanya mu bumanyirivu nga ani nakiddala kye guli. Kati kyayitawo nti omwoyo guno gwayaayaana ne guyaayaanira okwemanya, ate okuyaayaana kwagwo kwali kungi nnyo. Nze kye nnava olunaku lumu ŋŋamba, omanyi omuto ky'olina okukola okukakkanya okuyaayaana kuno okukwo? Ki? Katonda, nja kukola ekintu kyonna. Omwoyo omuto we gwagamba, oteekeddwa okweyawula ku ffe abasigadde n'enziramu, ate olwo weeyitira ekizikiza. Ekizikiza kye ki? Omutukuvu. Omwoyo omuto ne gubuuza, ekyo ky'otali n'enziramu, era omwoyo ne gukitegeera. Era kino omwoyo ne gukikola, ne gwejja okuva ku kyonna ye okugenda ku butaka obulala. Era mu butaka omwoyo gwalina amaanyi okukoowoola mu bumanyirivu bwagwo buli kika kya nzikiza, era kino kye gwakola. Kyokka ate wakati mu nzikiza eyo yonna ne gukuba omulanga, taata, lwaki onsuddewo wenkwetaagira nga mmwe mukoze mu biseera byammwe ebisinga okuba ebiddugavu? Kyokka sibasuulangawo era nnyimirira nammwe lubeerera nga neetegese kubajjukiza mmwe baani ddala, neetegese
lubeerera neetegese okubayita okudda ewaka. N'olwekyo beera ekitangaala mu nzikiza era tokikolimira. Era tweerabira gwe ani mu kaseera w'obanga weetooloddwa ekyo ky'otali, naye kola okutendereza kwo eri ekitonde ne w'obanga onoonya kukikyusa. Era manya nti ekyo ky'okola mu kiseera ky'okugezesa kwo okusinga kusobola okubeera obuwanguzi bwe obusinga. Ku lw'obumanyirivu bw'otonda bwe bubaka obutegeeza gwe ani, ate ani gw'oyagala okubeera. Nkugambye olugero luno, olugero lw'omwoyo omuto n'omusana, osobole okutegeera lwaki ensi eringa weeri era batya weyinza okukyuka bunnambiro mu kaseera buli omu ng'ajjukidde amazima g'obwakatonda agaddala agasingayo. Kati waliwo abo abagamba nti obulamu ssomero, mbu ebintu bino bye weetegereza ne by'ofunyeeko obumanyirivu mu bulamu bwo byakuyigirako. Kino nakyanukula gye bwayita, era nkugamba nate wajja mu bulamu buno nga tewali kye weetaaga kuyiga. Olina kuwolesa buwolesa ekyo ky'omanyi. Mu kuyolesa wajja okukikozesa ate weetonde bupya nga oyita mu bumanyirivu bwo. Kitegeeza bw'owagirira obulamu ate n'obuwa omugaso, kitegeeza bw'obufuula obutukuvu. Ky'ogamba ebintu ebibi byonna ebitutuukako biba bintu bye twerondedde. Ky'otegeeza nti n'obusambattuko bw'ensi ne ttabbu ku mutendera ogumu bitondebwa ffe okufuna obumanyirivu ku ekyo ekikontana ffe baani. Ate bwe kiba weekityo tewaliyo ngeri etali ya bulumi nnyo, etali ya bulumi gye tuli n'abalala okutonda emikisa ffe okusobola okufuna obumanyirivu ku ffe. Obuuzizza ebibuuzo bingi era byonna birungi, katukwateko kimu ku kimu. Nedda, si bintu byonna bye muyita ebibi ebituukawo biva mu kulonda kwammwe bennyini, si mu ntegeera ey'okutegeera kwa bulijjo ky'otegeeza. Byonna bya kutonda kwo, lubeerera oba mu nkola ya kutonda, buli kaseera, buli ddakiika, buli lunaku. Engeri gy'osobola okutonda tujja kukigenda munda edda. Ku lwakati twala butwazi kigambo kyange ku kyo. Oli kyuma ekinene ekitonzi era oli kuzungulula okwolesebwa okupya kinkana mu bwangu nga obulowoozaako. Emikolo ebiri okuyitawo, ebituukawo, obukwakkulizo, embeera, byonna bitondebwa okuva mu kutegeera. Okutegeera kw'omuntu omu kumala. Osobola okuteebereza ekika ky'amaanyi amatonzi agasumululwa buli ababiri oba abasingawo we bakuŋŋaana mu linnya lyange, ate okutegeera okw'abangi. Lwaki? Ekyo ky'amaanyi nnyo, kisobola okutonda emikolo n'embeera ezisaasanyidde ensi yonna kw'ossa n'ebivaamu eby'ensi yonna. Tekiyinza kubeera kituufu kugamba si mu ngeri gy'otegeeza nti oli kulonda bino ebivaamu, toli kubironda kusukkuluma nze wembironda. Nga nze oli mu kubyetegereza ate n'okusalawo gwe ani mu lunyiriri lw'ebyo. Kyokka ate teriyo basaalumanya mu nsi kw'ossa ne bakibanda. Era naawe toli saalumanya w'okulonda kw'abalala. Ku mutendera ogumu mmwe mwenna mutonze ekyo kye mugamba temwagala, era olumaze okukitonda okironze. Guno gwe mutendera ogusukkulumye ogw'okulowooza, era gwe gwoba mansita gwe batuukako amangu oba oluvannyuma, kuba kiri lwa luvannyuma nga bamaze okukkiriza obuvunaanyizibwa bwa buli kimu, olwo lwe bafuna amaanyi okukyusa ekitundu ku kyo. Yonna gy'okoma okukkiriza nti waliyo ekintu oba omuntu omulala eyo ali okukikukola, weemalamu amaanyi okubanga olina ky'oyinza okukola ku kyo, okuggyako nga ogambye nze nakikoze, w'osobola ofuna amaanyi okukikyusa. Kyangu nnyo okukyusa kiki ky'okola mu kifo ky'okukyusa omulala ky'akola. Eddaala erisooka mu kukyusa ekintu kyonna kwe kumanya kw'ossa n'okukkiriza nti gwe akironda okubeera ki kye kiri. Bw'oba tosobola kukkirizaganya na kino ku mutendera gw'obuntu, kkiriziganya nakyo nga oyita mu kutegeera nti ffenna tuli ekintu kimu,
olwo noonya okutonda enkyukakyuka si lwakuba nti ekintu kikyamu wabula lwakuba tekikyajjayo bubaka butuukiridde ku ggwe ani. Waliyo ensonga emu yokka lwaki okola ekintu kyonna ng'obubaka eri ensi ku ggwe ani. Bw'okikozesa mu ngeri eno obulamu butandika okwetonda bwokka. Okukozesa obulamu okwetonda nga ggwe ky'oli ne ani gw'obadde oyagalanga okubeera. Waliyo ensonga emu lwaki ozimbulula ekintu kyonna kubanga tebukyali bubaka ku ani gw'oyagala okubeera. Tekikyajjayo ggwe, tekikiikirira ggwe, ekyo kiri tekiddamu kulaga ggwe. Bw'oba oyagala okuddamu okuyanjula obulungi oteekeddwa okukola okukyusa ekintu kyonna mu bulamu bwo ekyo ekitajja mu kifaananyi kyo ekyo ky'oyagala okumulisa mu lubeerera. Mu ntegeero engazi ebintu byonna ebibi ebyo ebituukawo biriwo lwa kulonda kwo. Ensobi teri mu kubironda wabula mu kubiyita ebibi, kuba mu kubiyita ebibi weyita ekibi kuba ggwe abitonze. Erinnya lino tosobola likkiriza. N'olwekyo mu kifo ky'okweyita ekibi ebitonde byo obyegaana. Kiri ku bulimba bw'endowooza n'omwoyo ebikuleetera okukkiriza ensi eri mu mbeera gy'erimu nga weeri. Singa walina okukkiriza obanga wawulirako okutegeera okunnyikidde okw'obuvunaanyizibwa obw'obuntu eri ensi, kyandibadde kifo kya njawulo nnyo. Kino kyandibadde kituufu singa buli omu yawulirako obuvunaanyizibwa bwe. Kino kirabika okuba ekyangu kye kikifuula okuba eky'obulumi ennyo kw'ossa n'okwerimba. Obusambattuko bw'obutonde obw'ensi n'ebizibu, emiyaga gyayo ne hurricanes, ensozi ezibwatuka n'amataba, obuzibu bwayo obulabwako tebitondebwa ggwe nga ggwe. Ekitondeddwa ggwe gwe mutendeera emikolo gino we giyingirira mu bulamu bwo. Emikolo gituukawo mu nsi okuteebereza mu nsi kye kutasobola kukugamba nti gwe yabitandise oba gwe yabitonze. Emikolo gino gitondeddwa n'okugattibwa kw'okutegeera kw'abantu okutondera awamu kuzaala obumanyirivu buno. Buli omu ku mmwe kyakola nga ye kwe kubuyitamu nga asalawo ki we wabaawo ekintu kyonna kye kitegeeza gy'oli ne ani ate na ki ky'oli mu nkolagana nakyo. Kitegeeza mutondera wamu ate ne mu buntu nga oli wekka. Obulamu n'ebiseera by'oli okumanya mu bumanyirivu ku lw'omugaso gw'omwoyo gwo okubbulukuka. Obuuzizza obanga waliyo engeri etali ya bulumi nnyo ey'okuyita mu nkola eno, era ekiddibwamu kiri nti ye. Kyokka tewali kintu na kimu mu bumanyirivu bwo obw'ebweru kijja kuba kikyuse. Engeri y'okukkakkanya ku bulumi obwo bwe mukwasaganya ku bumanyirivu bw'ensi kw'ossa n'emikolo bombi obubwo kw'ossa n'obw'abalala kwe kukyusa engeri gye mubirabamu. Tosobola kukyusa mukolo guli bweruwo kuba ekyo kitondeddwa bangi ku mmwe, era tonnakula kimala mu ndowooza yo okukyusa nga oli wekka ekyo ekitondeddwa ekitole. N'olwekyo oteekeddwa kukyusa bumanyirivu bw'omunda. Lino ly'ekkubo ly'okukenkuka mu kubeera. Tewali kintu kya bulumi mu kyo kw'ossa n'ekyo kyennyini. Obulumi kye kiva mu kirowoozo ekikyamu, eba nsobi mu kulowooza. Masita asobola okubuzaawo obulumi obusinga okuba obw'ekiyongobero. Mu ngeri eno masita awona. Obulumi buva mu kulamula kw'okoze ku kintu. Jjawo okulamula ate obulumi bubule. Okulamula emirundi egisinga kwesigamizibwa mu bumanyirivu obwayita. Ekirowoozo kyo ekyasooka nakyo kiva mu kirowoozo ekyasooka, era n'ekirowoozo ekyo okuva mu kirala n'okugenda mu maaso nga amabulooka agazimbisibwa paka w'ogendera ddala mu kisenge ky'endabirwamu. Era ekyo kyempita ekirowoozo ekisooka. Buli kirowoozo kitonzi ate tewali kirowoozo ky'amaanyi nga ekirowoozo ekyasooka.
kyekyo lwaki kino emirundi egimu kiyitibwa ekibi ekyasooka. Ekibi ekyasooka kwe kubeera nga ekirowoozo kyo ekyasooka ku kintu kiri mu nsobi. Ensobi eyo egaziyizibwa emirundi mingi egyeddiŋŋana bw'obeera n'ekirowoozo ekyokubiri oba ekyokusatu ku kintu. Mulimu gw'Omwoyo Omutukuvu okubikkulira okumanya okupya okusobola okusumululwa okuva mu nsobi zo. Ky'ogamba sirina kuwulira bubi eri abaana abafa enjala mu Afirika, obumenyi bw'amateeka n'obutali bwenkanya mu Amerika, musisi atta enkumu mu Brazil. Tewaliyo by'olina oba by'otalina mu nsi ya Katonda. Kola ky'oyagala okukola, ekyo ekiraga ggwe, ekyo ekiddamu okukwanjula nga ekika kya ggwe asingayo mu ggwe mwennyini. Bw'oba oyagala okuwulira obubi, wulira bubi, kyokka tolamula era tovumirira, kubanga tomanyi lwaki ekintu kituukawo oba kikoma. Era jjukira kino, ekyo ky'ovumirira kijja kukuvumirira, era n'ekyo ky'olamula olunaku lumu ojja kukifuuka. Wabula noonya okukyusa ebintu ebyo oba yamba abalala abali mu kukyusa ebintu ebyo ebitakyalaga entegeera esingayo eyaggwe ky'oli. Kyokka byonna biwa omukisa, kuba kyonna kitonde kya Katonda okuyita mu kubeera mu bulamu, era ekyo kye kitonde ekisinga okuba waggulu. Tusobola okuyimirira mukko wano katono nsooke nsike ku mukka. Nawulidde nga ggwe agamba nti teriyo byenteekeddwa oba byesiteekeddwa mu nsi ya Katonda. Ekyo kituufu. Ekyo kisoboka kitya? Bwe biba nga teri biriyo mu nsi yo, wa awalala we biyinza okubeera? Mu mazima wa? Nziramu ekibuuzo. Wa awalala wa byenteekeddwa ne byesiteekeddwa we biri, we bitaba mu nsi yo? Mu ndowooza yo ey'obufaananyi. Naye ate abo abansomesezza ku byonna mu bikwata ku bituufu n'ebikyamu, ebyokukola n'ebitalina kukolebwa, byenteekeddwa ne byesiteekeddwa, baŋŋamba amateeka ago gonna gateekebwawo ggwe Katonda. Kati olwo abakusomesa baali bakyamu, siteekangawokko ekituufu oba ekikyamu, ekirina okukolebwa n'ekitalina kukolebwa. Ekyo okukikola kuba kukuggyirako ddala ekirabo kyo ekisingayo, omukisa okukola nga w'oyagadde, ate ofune obumanyirivu ku ekyo ekivudde mu kikolwa ekyo, omukisa okwetonda obupya mu kifaananyi n'okwefaananyiriza kiddala ky'oli. Ekyangaala ggwe okutonda ggwe owa waggulu okweyongera waggulu ddala nga osinziira mu kirowoozo kyo ekisinga, ekyo kiggwe ky'osobola okukola. Okukugamba nti ekintu, ekirowoozo, ekigambo, ekikolwa kiri mu bukyamu kiba kyenkana n'okukugamba nti tokikola. Okukugamba obutakikola kuba kukutangira. Okukutangira kuba kukomako. Okukukomako kuba kugaana amazima ga ani ddala gw'oli, kw'ossa n'omukisa okutonda era n'okumanya mu bumanyirivu ku amazima ago. Waliwo abo abagamba nti nabawa omukisa okwesalirawo okutayingiriddwa, kyokka ate abantu be bamu bagamba nti wotaŋŋondera nja kukusindika mu geyeena. Kika kya kwesalirawo naba kyekyo. Kuno tekuba kuzannyira ku Katonda ne wataba kiyogerwa kyonna ku nkolagana entuufu wakati waffe. Kale tuyingira mu kifo ekirala kinabadde njagala okwogerako, era ekyo kiri ku kino eky'eggulu ne geyeena. Okusinziira ku byenfuna wano, teriyo kintu nga geyeena. Geyeena gyeri, naye teri ekyo ky'olowooza, era togimanya mu bumanyirivu ku lw'ensonga ezaakuweebwa. Geyeena kyeki? Bwe bumanyirivu obubi obusingayo obuyinza okuva mu kulonda kwo, okusalawo kwo n'ebitonde byo. Ekyo kye kivaamu eky'obutonde eky'ekirowoozo kyonna ekinneegaana oba ekigamba nedda eri kiki ky'oli mu nkolagana nange. Bwe bulumi obuva mu kulowooza obubi, kyokka ate n'ekigambo kulowooza obubi si linnya ttuufu, kuba tewali kintu nga
ekiri ekikyamu. Geyeena kye kikonta n'essanyu, bwe butakkiriza kwe kumanya ani era ki ky'oli ate n'olemererwa okukimanya mu bumanyirivu bwo kwe kubeera ekitonoko. Eyo ye geyeena, era teri kinene kisingayo eri omwoyo gwo. Naye ate geyeena teriiyo nga ekifo kye mumaliddeko ebirowoozo, eyo gy'oyokebwa mu muliro ogutakoma, oba okubeera mu kunyigirizibwa okutakoma nga mugaso ki gwe nnina mu ekyo. Nandibadde nnina ekirowoozo ekisukkulumye ekitali kya Katonda nti tosaana ggulu. Lwaki nandibadde nnina obwetaavu okunoonya okuwolera okw'engeri emu oba okukubonereza olw'ebyo by'olemeddwa? Teyandibadde ensonga nnyangu gye ndi okukusuula eri obusuuzi? Kitundu kikunze eky'okuwolera ekyandyetaaze nze okukussa mu bulumi obw'ekika kino n'omutendeera ogusukkuluma okunnyonnyola. Singa oyanukula obwetaavu bw'obwenkanya okukugaana obugaanyi okwegatta nange mu ggulu, tekyandikoze ku ky'obwenkanya okutuusibwako obulumi obutakoma nakyo kyandyetaagiddwa? Nkugamba teri bumanyirivu nga obwo oluvannyuma lw'okufa nga bwe mukizimbye mu nsomesa zammwe ezeesigamiddwa mu kutya. Kyokka ate waliyo obumanyirivu bw'omwoyo ogutali musanyufu yadde, ogutawedde eyo mutono nnyo ku kiramba, guyawuddwa nnyo okuva ku ssanyu lya Katonda eringi. Ekyo eri omwoyo gwo eba geyeena. Kyokka ate nkugamba eyo sikusindikayo era sireetera bumanyirivu buno okukukyalira gwe mwennyini atonda obumanyirivu buli na buli ngeri gye weeyawula okuva ku kirowoozo kyo ekisingayo ku ggwe. Gwe mwennyini atonda obumanyirivu buli bwe weegaana gwe mwennyini, buli woogaana ani era kiddala ky'oli. Kyokka ate obumanyirivu buno si bwa lubeerera, tebusobola kubeera, kuba si kutegeka kwange nti ggwe ojja kubanga weeyawudde okuva ku nze paka. Kituufu ekitunga ekyo tekisoboka. Okusobola okutuukiriza omukolo nga ogwo tojja kugaana bugaanyi ggwe ky'oli, nange mba nteekeddwa. Kino sirikikola nga omu ku ffe alina amazima ku ggwe. Amazima ku ggwe gajja kubeerawo. Naye bwe kiba teri geyeena, ekyo kitegeeza nti nsobola okukola kye njagadde, nkole ekikolwa kyonna awatali kutya kw'okuzeeminyira. Okutya kuweetaaga okusobola okubeera, okukola ate n'okufuna ekyo ekituufu mu ggwe. Oteekeddwa okutiisibwa okusobola okubeera omulungi, era okubeera omulungi kitegeeza ki? Ani alina okwogera ekisembayo ku ekyo? Ani ateekawo ebyokugoberera? Ani akola amateeka? Nkugamba kino, gwe akola amateeka ago, gwe ategeka ebyokugoberera, era n'osalawo batya w'okoze obulungi. Oli kukola bulungi otya? Kuba gwe asazeewo ani era kiddala ky'oli, era ani gw'oyagala okubeera. Ate gwe wekka asobola okupima batya w'okoze obulungi. Tewali n'omu alijja kukulamula nga ku lwaki. Era batya Katonda wayinza okulamula ekitonde ky'atonda ate n'akiyita ekibi. Singa nayagala gwe obeere era okole buli kimu nga kituukiridde, nandibadde enkuleka mu mbeera ey'obutuukirivu ey'enkomeredde eyo gye wava. Ensonga yonna ey'enkola eno yali eri gwe okwezuula weetonde nga amazima w'oli, nga amazima ddala w'oyagala okubeera. Kyokka tosobola kubeera ekyo okuggyako nga walina ekyokulondako okubeera ekintu ekirala. Nteekeddwa n'olwekyo okukubonereza olw'okulonda ekintu kyekuteeredde mu maaso. Singa saayagala ggwe okulonda ekyokulondako ekyokubiri, lwaki mba ntonda ekirala mu kifo ky'ekisooka? Kino kye kibuuzo ky'oteekeddwa okwebuuza nga tonnampaatiikako omulimu gwa Katonda avumirira. Ekiddibwamu ekitereevu eri ekibuuzo kyo kiri ye, osobola okukola nga w'oyagala nga totidde binaavaamu. Kiyinza okukuyamba oba oli awo okumanya ebinaddirira. Ebinaddirira bye binaavaamu, ebivaamu eby'obutonde. Bino byonna si bye bimu nga okuzza eminyira oba okukangavvulwa. Ebinaavaamu
biri bubeeze ekyo byebyo ebinaavaamu mu kukozesa amateeka g'obutonde byebyo ebituukawo ebiteeberezeka nga ekinaava mu ekyo ekituuseewo. Obulamu bwonna obulabwako bukola nga bugoberera amateeka g'obulamu. Wojjukira amateeka g'obulamu ate n'ogakozesa omaze okukenkuka obulamu ku mutendeera ogulabwako. Ekyo ekirabika ng'ekibonerezo gy'oli oba ekyo ky'oyinza okuyita amasitaani oba ekisiraani si kirala n'ekisukka etteeka ly'obutonde eriri mu kwessaawo. Olwo singa mmanya amateeka gano ate ne ngagondera omba siriddamu kufuna buseera bwa ttabbu nate ekyo ky'oli mu kugamba. Obanga toliddamu kwewuliranga alimu kye muyita ttabbu, tolitegeera mbeera y'obulamu yonna okubeera obuzibu, oba tojja kusisinkana mbeera yonna nga owuliranga atayagala kugisisinkana, oba ojja tteeka ekkomo ku kweraliikirira kwonna, okubuusabuusa kwonna n'okutya, oba ojja bbeera nga wooteebereza Adamu ne Kaawa we baabeera, singa emyoyo egitalina mibiri mu butaka obwenkomeredde, wabula nga emyoyo egirina emibiri mu butaka bw'obooluganda. Kyokka oba ojja kuba n'eddembe lyonna, essanyu lyonna, eddembe lyonna, kw'ossa n'amagezi gonna, okutegeera n'amaanyi ag'omwoyo gw'oli, oba ojja kuba ekitonde ekyezudde kyonna mu bulamba. Kino kye kiruubirirwa ky'omwoyo gwo. Guno gwe mugaso gwagwo, okwezuula gwonna mu bulamba nga guli mu mubiri, okufuuka omubiri gw'ekyo kyonna ddala ekiri. Eno y'entegeka yange gy'oli. Kino kye kirowoozo kyange nti nteekeddwa okuzuulibwa okuyita mu ggwe. Kino kitegeeza ekirowoozo kikyusibwa ne kifuuka obumanyirivu nti nsobole okwemanya mu bumanyirivu. Amateeka g'ensi ge mateeka ge nayalawo, ge mateeka agatuukiridde, agatonda omugaso ogutuukiridde ogw'ekirabwako. Wali olabyeko ekintu kyonna ekituukiridde okusinga akayinja k'omuzira? Engeri gye kawundibwa, ebipimo byako, engeri gye kafaanana, kw'ossa n'okwawukana ku bunne obulala, byonna byewuunyisa. Oba ojja kwewuunya eri ekyamagero ekisufu ekiragibwa obutonde. Kyokka bwe mba nsobola okukola kino ku buli kayinja k'omuzira, olowooza kiki ky'osobola okukola ky'okoze n'ensi? Emboozi ne Katonda. Akamwenyu Records. Likinga page ya Kamwenyu ku Facebook. Singa olaba ebipimo byayo, obutuukirivu bw'okuwonda kwayo, okuviira ddala ku mubiri omunene okutuuka ku kantu akatini akasembayo, oba tosobola kutegeera mazima gaayo mu nsi yo. Nakati nga wooli okugifunako obufaananyi, tosobola ate kuteebereza oba okutegeera omugaso gwayo. Kyokka osobola okumanya nti waliyo amakulu agali ewala nnyo n'okutegeera, era gali wala nnyo okusukkuluma okutegeera kwo kati kwe kusobola okwaniriza. Shakespeare wammwe yayogera bulungi nnyo. Waliyo ebintu bingi nnyo mu nsi n'eggulu okusinga ebyo ebyali birooteddwako mu biwandiiko byaffe. Kati olwo manja ntya amateeka gano, nsobola ntya okugayiga? Si kibuuzo kya kuyiga, wabula kya kujjukira. Nsobola ntya okujjukira? Tandika na kubeera nga toseguka. Sirisa ensi y'ewabweru, olwo ensi y'omunda esobole okukuleetera okulaba. Kuno okulabikirwa kwonoonya. Tosobola kufuna ng'ate eno we wennyikidde mubiri wabweru w'ensi yo. Noonya n'olwekyo okugenda munda nnyo nga bwe kisoboka. Ate obanga toli mu kugenda munda, ova munda nga wokwasaganya ensi y'ewabweru, jjukira ebigambo bino. W'otagenda munda, togenda na kintu. Kisse mu muntu asooka nga wookiddeŋŋana okukifuula eky'obuntu ennyo. We sigenda munda, sigenda na kintu. Obadde togenda na kintu obulamu bwo bwonna, kyokka toteekeddwa. Tewaliyo kintu ky'otasobola bbeera, teri kintu ky'otasobola kukola, tewaliyo kintu ky'otasobola funa. Ekyo kiwulikikanga capati mu bwengula. Kika kyakusuubiza ki kye wandiyagadde Katonda akole? Wandinzikiriza singa nakusuubiza ekitonoko
okumala emyaka 1000 abantu tebakkiriza bisuubizo bya Katonda olw'ensonga esukkulumye birungi nnyo okuba ebituufu olwo ne mulondawo ekisuubizo ekitonoko omukwano omutonoko ku lw'ekisuubizo kya Katonda ekisingayo kiva mu mukwano ogusingayo kyokka temusobola kukkiriza mukwano ogutuukiridde ate olwo ekisuubizo ekituukiridde nakyo tekikkirizika nga omuntu atuukiridde n'olwekyo temusobola yadde nammwe okwekkiririzaamu. Okulemererwa okukkiririza mu kino kyonna kitegeeza kulemererwa kukkiririza mu Katonda ku lw'okukkiririza mu Katonda kuzaala okukkiririza mu kirabo kya Katonda ekisingayo omukwano ogutaliiko bukwakkulizo ate ekisuubizo kya Katonda ekisingayo obusobozi obutaliiko kkomo. Nsobola okukusumbwamukko wano sagala kuyingirira Katonda bw'abanga limuyiringita naye mpuliddeko kweno emboozi y'obusobozi obutaliiko kkomo gye bwayita era tekijja mu bumanyirivu bw'omuntu w'amakkatikkati ate okuvuganyizibwa eri abo abazaalibwa n'ekkomo ery'obwongo oba omubiri ddala waliyo obusobozi obutakoma. Mwawandiika ne mu byawandiikibwa byammwe mu ngeri nnyingi kw'ossa ne mu bifo bingi. Mpaayo aw'okulabirako. Tunula olabe bye mwawandiika mu Genesis chapter 11 verse 6 mu Bayibuli yammwe. Kigamba olwo Katonda n'agamba laba abantu bali omuntu omu era bonna balina olulimi lumu era eno ntandikwa butandikwa ey'ekyo kye bajja okukola era kati tewalina kimu kijja kubalemesebwa ekyo kye balowoozaako. Ye kati osobola okwesiga ekyo? Ekyo tekiddamu kibuuzo ky'abanafu abatali banywevu abalina obulemu abo abalina ekkomo. Olowooza abalina ekkomo nga wookiteekawo nga si kulonda kwabwe? Olowooza nti omwoyo gw'omuntu gusisinkana okuvuganyizibwa kw'obulamu kyonna kye kiyinza okuba nga tegugenderedde? Eno y'endowoozayo. Ky'otegeeza omwoyo gulondawo ekika ky'obulamu kye gulimanya mu bumanyirivu mu biseera by'emu maaso? Nedda, ekyo kiba kijja kulemesa omugaso gw'ensisinkana, omugaso gw'okutonda obumanyirivu bwo, era kitegeeza gwe okwetonda mu kaseera kano ak'ekitiibwa tokikola. N'olwekyo okulonda obulamu bojja okumanya mu bumanyirivu mu biseera by'emu maaso. Oyinza kyokka okulonda abantu, ebifo n'emikolo, embeera n'enkola, eby'okuvuganya n'ebikulemesa, emikisa n'ebyokulondako by'onookozesa okutonda obumanyirivu bwo. Oyinza okulonda langi z'ogenda okukozesa, ebyokukozesa ebya ssanduuko yo, ebyuma by'edduuka lyo, ebyo byonna by'otonda ne bino bizinensi yo, eyo bizinensi y'obulamu. Obusobozi bwo tebukoma mu ebyo byonna by'olonze okukola. Toteebereza nti omwoyo ogwo oguli omubiri ogwo gw'oyita ogulina ekkomo tegunnatuuka ku busobozi bwagwo obujjudde, kuba tomanyi ki omwoyo ogwo kye gubadde gugezaako okukola. Totegeera ntegeka yaagwo, toli mulambulukufu eri kiruubirira kyagwo. N'olwekyo wa omukisa buli muntu na buli mbeera, era wa okwebaza, kitegeeza okakasa obutuukirivu bw'ekitonde kya Katonda era olage okukkiririza mu kyo, kuba tewali kituukawo nga tekigendereddwa mu nsi ya Katonda, era tewaliyo kintu nga ekiguddewo obugwi oba ekintu kye muyita entuuko. Singa akayinja k'omuzira kaba katuukiridde mu kuwunda kwako, tolowooza nti ekintu kye kimu kiyinza okwogerwa ku kintu ekisuffu nga obulamu bwo? Naye ne Yesu yawonya abalwadde. Lwaki aba abawonya bwe kiba nti embeera yaabwe etuukiridde ddala? Yesu teyawonya abo be yawonya kuba yalaba embeera yaabwe nga etatuukiridde. Yawonya abo be yawonya kuba yalaba emyoyo egyo nga gisaba okuwonyezebwa nga ekitundu ku nkola yaagyo. Yalaba obutuukirivu bw'enkola, yakkiriza era n'ategeera ekigendererwa ky'omwoyo. Singa Yesu yawuliriza nti obulwadde bwonna obwo oba omubiri bikiikirira obutali butuukirivu, teyandiwonyezza buwonya buli omu ku nsi eno omulundi gumu? Obuusabuusa nti asobola okukola kino? Nedda, nzikiriza nti yali akisobola. Kirungi,
olwo endowooza esaba okumanya lwaki teyakikola. Lwaki Yesu ayinza okulonda okulaba abamu nga babonaabona ate abalala ne bawonyezebwa? Ku lw'ensonga eyo, lwaki Katonda akkiriza okubonaabona okw'engeri yonna mu kaseera konna? Ekibuuzo kino kibuuziddwako gye bwayita, era ekiddibwamu kisigala kye kimu. Waliyo obutuukirivu mu nkola, era obulamu bwonna buva mu kulonda. Tekisaana okuyingirira okulondawo oba okubuulirizaako, tekisaana kuvumirira. Ekisaana kwe kwetegereza, era olwo okole kyonna ekiyinza okukolebwa okuyamba omwoyo mu kunoonya, kw'ossa n'okukola ekyokulondawo ekisingayo. Weegendereze n'olwekyo abalala bye balonzeewo, so si kulamula. Kimanye nti okulonda kwabwe kutuukiridde ku lwabwe mu kaseera kano, kyokka yimirira nga weetegese okubayamba singa akaseera kajja nga banoonya okukola ekyokulonda ekipya, ekyokulonda ekyenjawulo, ekyokulonda ekya waggulu. Genda mu kwegatta n'emyoyo gy'abalala kw'ossa n'emigaso gyabwe. Ebigenderera byabwe bijja kuba birambulukufu gy'oli. Kino kyekyo Yesu kye yakola n'abo bonna be yawonya, kw'ossa n'abo bonna obulamu bwabwe bwe yakwatako. Yesu yawonya abo bonna abajja gy'ali, oba abo abasindika abalala okubasabirayo. Teyakolako kuwonya kugwawo bugwi. Ekyo okukikola kwandibadde kuvvoola tteeka ly'ensi ettuukirivu. Kkiriza buli mwoyo gutambule mu kkubo lyagwo. Naye ekyo tekitegeeza nti tetuteekeddwa kuyamba muntu yenna nga tetusabiddwa. Mazima nedda. Mpozzi nga tetulisobola kuyamba abaana b'ebuyindi abafa enjala, oba abantu ba Afirika abakulunsanyizibwa, oba abaavu, oba abalinyiddwako wonna wonna, amaanyi g'okuyamba gaba gagenda kubula. Obuyambi bwonna tebukkirizibwa. Tuteekeddwa okulindirira omuntu omu asooka kuba omulanga mu kulajjana, oba ensi y'abantu okusaba obuyambi, ffenna nga tetulinakkirizibwa kukola ekintu ekirabikirawo nti kye kituufu. Olaba, ekibuuzo kyeddamu, singa ekintu kirabikirawo nti kituufu, kikole. Naye jjukira okukozesa okulamula okususse kw'ekyo ky'oyita ekituufu kw'ossa n'ekikyamu. Ekintu kituufu oba kikyamu kuba ggwe agamba nti kiri. Ekintu si kituufu oba kikyamu mu kyo tekiri. Obutuufu oba obukyamu si mbeera ya lubeerera. Kiri ku ndowooza y'okulamula mu nkola y'obugunjufu bw'omuntu, nga oyita mu kulamula mu ndowooza yo gwe bwe weetonda gwe mwennyini, nga oyita mu bugunjufu bw'omuntu bw'osalirawo ate n'oyolesa ggwe ky'oli. Ensi eringa weeri gwe osobole okukola okulamula kuno. Singa ensi yaliwo mu mbeera etuukiridde, enkola y'obulamu bwo ggwe okwetonda gwe mwennyini eba eyimirizibbwa, eba egenda kukoma. Omulimu gw'omuwolereza guba gukoma enkya singa tuwaddamu kubaawo kukwasisa mateeka. Omulimu gw'omusawo guba gukoma enkya singa tuwaddamu kubaawo bulwadde. Omulimu gw'omuwandiisi gukoma enkya singa tuwaddamu kubaawo bibuuzo. Era omulimu gwa Katonda gukoma enkya singa tuwaddamu kuba bizibu. Kyennyini okitaddewo bulungi. Ffenna tuba tumaze okutonda, awo bataddamu kuba kintu kyonna kya kutonda. Ate ffenna tutaddewo okwagala mu muzannyo okusigala nga gugenda mu maaso, newankubadde ffenna tugamba nnyo ffenna nti twandiyagadde okugonjoola obuzibu bwonna. Tetwetantala okugonjoola ebizibu byonna, oba tewajja kuba kintu kyonna kye tusigalidde kukola. Abakozi b'ebyokulwanisa bammwe kino bakitegeera bulungi, kyekyo lwaki bawakanya n'amaanyi okugezaako kwonna okuteekawo gavumenti etalwana ntalo awantu wonna. Ab'ebyobulamu bammwe kino bakitegeera nabo, kyekyo lwaki bawakanya ne ssekuwakanya. Bateekeddwa ku lw'okubeerawo kwabwe eddagala lyonna eppya
oba ekiwonya ekyakyamagero n'obutayogera kantu konna ku mukisa gw'okubaawo ebyamagero byennyini. Bannaddiini bammwe kino bakitegeera, kyekyo lwaki balumba mu ngeri y'emu okunnyonnyola kwonna ku Katonda okwo okutateekamu kutya, kulamula, kw'ossa n'okuzza eminyira, kw'ossa n'okunnyonnyola kwonna ku ggwe okwo kutagattamu ekirowoozo kyabwe ku kkubo lyokka erigenda ewa Katonda. Singa nkugamba gwe Katonda, ekyo eddiini kigirekawa? Singa nkugamba onyezeddwa, ekyo saayansi kimulekawa kw'ossa n'eddagala? Singa nkugamba ojja kubeerawo mu ddembe, ekyo kirekawa abakozi b'eddembe? Singa nkugamba ensi etereezeddwa, ekyo kirekawa ensi? Kikati abatereza payipo, ensi ejjudde abantu ba ngeri bbiri, abo abakuwa ebintu by'oyagala n'abo abatereza ebintu. Mu magezi gano ate n'abo abakuwa obuwi ebintu by'oyagala, batemi b'ennyama, abakozi b'emigaati, abakola emisubbaawa, nabo baba batereeza, kuba okubeera n'okwegwanyiza eri ekintu emirundi egisinga kwe kuba n'obwetaavu bwakyo. Kyekyo lwaki abantu abalemeddwa okuleka ekintu kigambibwa nti beetaaga okutereezebwa. Beera mwegendereza n'olwekyo nti kyeweegwanyiza kifuuka ekintu ky'otasobola kuleka. Ky'ogamba ensi lubeerera ejja kuba n'ebizibu, ky'ogamba nti ebyaddala okyagala weekityo. Kye ŋŋamba ensi eriwo mu ngeri gy'eriwo nga akayinja k'omuzira we kaliwo mu ngeri gye kaliwo. Kaŋŋambe n'okuwunda mukitonze we mutyo nga we mutonze obulamu bwammwe ddala nga we buli. Njagala kye mwagala. Olunaku lwe mujja ebyaddala okwaggala ekkomo ku njala, tewajja bbeerawo njala. Mbawadde ebikozesebwa byonna eby'okukozesa okukola ekyo. Mulina ebikozesebwa byonna eby'okukola okusalawo okwo. Temunnakola si lwakuba temusobola kukola. Ensi esobola okukomya enjala enkya, mulondawo butakikola. Mugamba nti waliyo ensonga ennungi lwaki abantu 40,000 buli lunaku bateekeddwa okufa enjala. Tewaliyo nsonga nnungi, kyokka mu kaseera we mugambira temulina kye musobola kukola ku kuyimiriza abantu 40,000 buli lunaku okufa enjala. Muzaala abaana 5,000 okujja mu nsi yammwe okutandika obulamu obupya, era kino kye muyita omukwano, kino kye muyita entegeka ya Katonda. Ye ntegeka etalimu yadde amagezi oba okulowooza, obutayogera kintu kyonna ku kulumirirwa. Ndi mu kukulaga mu ngeri ezitegeerekeka nti ensi eriwo mu ngeri gy'eriwo kuba mugirondedde ebeere. Muli mu nkola ey'okwonoona obutonde bw'ensi mwe bennyini, oluvannyuma ne musonga olunwe mu bye muyita obutabanguko bw'obutonde nga obukakafu bw'obunyiivu bwa Katonda oba embeera z'obutonde ezinyigiriza. Mwefeze mmwe bennyini, era engeri zammwe ze z'ettabbu. Tewali kintu kyonna kyetoowaze okusinga obutonde, era tewali kintu kyonna kibadde kya ttabbu eri butonde okusinga omuntu. Kyokka muyimirira bbali mu kwenyigira mu kino ne mwegaana obuvunaanyizibwa bwonna, si nsobi yammwe we mugamba, era mu kino muli batuufu, si kibuuzo kya nsobi yaani nsonga ya kusalawo. Musobola okusalawo okukomya okwonoona enkya ebibira byammwe ebikola enkuba. Musobola okusalawo okukomya okumalawo olububi olukuuma olwetoolodde ensi yammwe. Musobola okunoonya okuzza akayinja k'omuzira awamu, oba waakiri okuyimiriza okusebengerera kwako okutayimirira. Naye munaakikola? Musobola nga bwe kifaanana okuyimiriza entalo zonna enkya mu ngeri ennyangu, kye kitwala kyonna kye kyonna kye kyali kitutte mwe mwenna okukkirizaganya. Kyokka singa mwenna temusobola kukkiriza ku kintu ekitandikirwako ekyangu nga okukomya okuttiŋŋana, musobola mutya okukowoola eri eggulu n'engalo ezifunyizza ebikonde nga we zikankana okutereeza obulamu bwammwe? Sina kye ŋŋenda kukolera
ekyo ky'otasobola kwekolera nga ggwe. Eryo ly'etteeka ate n'abatume. Ensi eri mu mbeera gy'erimu kuba mmwe n'ebyokulondawo bye mukoze oba bye mulemeddwa okukola. Obutasalawo kuba kusalawo. Ensi eri mu nfaanana gy'erimu kubanga mmwe n'ebyokulondawo bye mukoze oba bye mulemeddwa okukola. Obulamu bwammwe bwennyini buli mu ngeri gye bulimu kubanga mmwe n'ebyokulondawo bye mukoze oba bye mulemeddwa okukola. Naye saalonda kutomerwa loole, saalonda kuwambibwa oyo omubbi oba okukwatibwa oyo sejjaaka. Abantu bwe bayinza okugamba, waliyo abantu mu nsi abayinza okugamba ekyo. Mu mwenna muli ku mulandira oguleetera embeera eziriwo ezo ezitonda mu mubbi okuyaayaana oba okulabako obwetaavu okubba. Mu mwenna mutonze okutegeera okwo okuleetera okukwata abakazi okubanga kusoboka. Kiri ku ddi we mwalaba mu mmwe ekyo ekyaleeseewo omusango olwo we mutandika oluvannyuma okuwonya embeera mwe kyavudde. Muliise abayala bammwe, muwe obusobozi abaavu bammwe, muwe omukisa eri abo abatalina mukisa bammwe, mukomye amalala agakuuma abantu abangi nga basibiddwa mu njala n'okusubiza okutono ennyo ku lunaku lw'enkya olulungi. Musse eri ebivve ebitalina makulu kossa n'ekkomo ku maanyi g'ekikaba mu kifo muyambe abalala okumanya ebyaddala ebyewuunyo byago era gatambuzibwe bulungi. Mukole ebintu bino ate olwo lwe munaagenda olugendo oluwanvu okusemberera okukomya obubbi n'okukwata abakazi lubeerera. Ku lwakino ekiyitibwa ekiguddewo obugwi, ekimotoka kivudde mu kkoona, ebbulooka livudde mu bbanga, yiga okwaniriza. Buli kituukawo nga akatundu ak'ekisiiga ekinene. Ozze wano okukola entegeka yo ey'okwerokola ggwe mwennyini. Kyokka okulokoka tekitegeeza kwetaasa kuva ku kulumbibwa Sitaani era ne Geyeena etaliiyo. Oli mu kwetaasa ggwe mwennyini okuva mu kwerabira ddala obuteezuula. Tosobola kufiirwa mu lutalo luno, tosobola lemererwa. Kitegeeza si lutalo yadde wabula enkola. Kyokka kino bw'oba tokimanyi ojja kirabanga olutalo olutakoma. Oyinza n'okukkiririza mu lutalo okumala ebbanga okutonda eddiini nnamba ku lwo. Eddiini eno ejja kusomesa nti olutalo y'ensonga ya buli kimu. Eno y'ensomesa enkyamu. Okutoba si kwe kukulembera enkola, kiri mu kuwanika olwo obuwanguzi we buwangulwa. Ebigwawo bituukawo kubanga kye bikola. Ebirungo by'enkola y'obulamu ebimu bizze wamu mu ngeri emu mu kaseera akamu, n'ebivaamu bimu. Ebivaamu by'osalawo okuyita ekisiraani ku lw'ensonga zo, kyokka biyinza obutaba bisiraani yadde nga tugoberedde enteekateeka z'omwoyo gwo. Nkugamba kino, teriiyo kigwawo bugwi era tewali kituukawo nga akabenje. Buli mukolo na buli lugendo lupya biyitibwa gy'oli naggwe mwennyini osobole okutonda era ofune obumanyirivu ku gwani ddala. Bamasita abaddala bonna bamanyi kino. Kyekyo lwaki bamasita basigala nga tebasumbuyiddwa mu maaso g'obumanyirivu bw'obulamu obusingayo obubi nga oyinza okubunnyonnyola. Abasomesa bammwe ab'eddiini y'Obukristito bakitegeera, bakimanyi nti Yesu teyasumbuyibwa kumuteeka ku musaalaba, naye yali akisuubira. Yali asobola okutambula n'agenda, naye teyakikola. Yali asobola okuyimiriza enkola ku mutendeera gwonna, yalina amaanyi ago. Kyokka teyakikola, yekkiriza okuteekebwa ku musaalaba asobole okuyimiriranga okulokola kw'omuntu okw'olubeerera. Laba, yagamba, ku ki kye nsobola okukola? Tunula ku ki ekituufu era omanye nti ebintu bino era n'okwongerako wojja naawe okubikola. Kuba sigambye mwe muli bakatonda kyokka temukkiriza. Singa temusobola olwo okwekkiririzaamu,kkiririza mu nze. Kwali kulumirirwa kwa Yesu
kyeyava asaba engeri era n'agitonda okukyusa ensi nti bonna bayinze okujja mu ggulu, oba kiyita okwezuula. We watabaawo ngeri ndala olwo okuyita mu ye, kuba yawangula okubonaabona n'okufa, era naawe w'oyinza. Essomo lya Yesu erisingayo teryali nti ojja kufuna obulamu obutaggwaawo, wabula nti obulina. Si nti ojja kufuna oluganda mu Katonda, wabula nti olulina. Si nti ojja kufuna ekyo kyonna ky'osabye, wabula nti okirina. Ekyo kyonna ekyetagisa kwe kumanya kino, kuba ggwe atonda ensi yo, ate obulamu bujja mu ngeri etali ndala ku eyo gy'olowooza nti gye bujja okujjamu. Okirowooza okujja mu kubeera. Lino ly'eddaala erisooka mu kutonda. Katonda kitaffe kirowoozo. Ekirowoozo kyo ye muzadde azaala buli kimu. It was 9th of October 1962 when the nation was born. Beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity and diversity, all on a mission to build a nation that would make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation, the grandchildren of the independence generation, and oh yes, the grandparents of the future generations. We must, within ourselves, find solutions, since our leaders don't seem to care for the next generation, but instead care for the next general election. But Kubali kulobe nsi yonge wabojira ba